Valeria taata w'omugenzi lwaki tabani we yafiira mu kabenje ku express bambi avuddeyo okubeera nga akola ekintu ekitakoleka mu GTZ. Olunaku olwaliyo Victoria University ebadde ne 9th graduation ceremony era ng'etikidde abayizi baayo. Abantu bangi ababadde abayimbi bangi abasobodde okubeera nga babeerayo eno. Wabadde ne tribute y'abayimbi Katarian Kando abasobodde okubeera nga bayimba oluyimba ku mwana oba ku lwakiiko nga bagezaako okubeera nga bamuserebratinga oluyimba lw'omugenzi oba tribute yaabwe ey'omugenzi. Dr. Spin Valeria wavuddeyo okubeera ng'ayogera yewunyisizza abantu wategeezesa nti agabye scholarship 10 in honor of his foreign son. Agambye awadde abayizi 10 full scholarship nga togenda kugula wadde akantu konna konna, full scholarship mu Victoria University. Naye togenda emugamba osemusaga owadde full scholarship y'abaana 18. Agambye for the best student abagraduatinze kuno omwaka bawadde scholarship agenda kujjamu 10 ba best student abasinza okubeera nga bapafominga ko badde basome oba upgrading, abadde ku diploma ogende ku degree, abadde ku certificate ogende ku diploma, abadde ku diploma weyongereyo kyonna kyogera mwabo ndooza bajja kujja ndooza ba best performers ndooza mubaabo course oba mu buli department bajeyo ba best performers bawera abaana 10 kwa bagraduatinze ku guno omulundi bafunemu 10 basobole okubeera nga bawakola okuwa Dr. Stephen Valeria mu ngeri y'okubeera nga onalinga mutabani weera muvaako kandi yamuluma paka gagakitamulikumaneera gajja kubanga omulimu okuyigwako muntu gwoyagala kisobola kubaako mwana kose nekipidia enda sigayangu updates ku kirina okola subscribe nanga notification bell ekisigadde obitulekere.